billboard wamma tubawe embozi y'omukwane tuve kuba nabekoza omukazi yakutte mukyala we bannange njagala balabula abakazi mukendeeza akajanja nedda boss kati mwagala mukolenge ebya desire katusale kati nga nekeera nga ndi ku billboard nga paatu antaddeko tugenda salawo twagala kino batugale mu man of God and woman of God nze ngenda ne bano love gikuba omusajja nkuba abantu mu face bamumanyi bwokuba kikonde seimo njagala omukazi ajja ngambe va ku bba wange nga nkimanyi kati awo kyenkola omanyi kyenkola woteekayo billboard nga ntuma bano abaana ba sipule kati olanga bayimiridde awo ng'oteekawo wali 2 days conference John wacyankalanyiza ekibuga Kampala olunaku olw'eggulo lwonna okuziba abantu balaba billboard omukyala postinze omwami va ku posti ya status ategeeze ku billboard ekisookera ddala kitwala ki obuvumu obujja wange omukyala okukola ekintu bwe kitwa kirowoozaako oti first of all my husband is my king, is my boss, is my road. So I chinka katako okumuletera okuwulira nti ayagara asimibwa era wamakulu. Yes, I wanted him to feel proud, feel loved, feel appreciated. That's all I wanted him to do. I do different things usually. Ngajagala nnyo mukama wange oyo ategeere nti ayina abantu abamwagala ensi yonna neweba eri against him amanye nti ayina wasobola okugenda. Someone has his back. So I try so hard okulabanga mubeererawo ng'omukyala ngera omuntu amwagala ng'ate naye gwayagala gwakolera ebintu. Timothy has always wanted the world to know that we are husband and wife. I don't think he was, because he was so happy. Message, you know, so he was happy. He was so happy. So I didn't expect that he will. Me, I was making him public, and he was happy that. Yasanyuka mu mutima nawo n'okiraba nti yasanyuse. Yes. Akayimba ke bayita billboard Kipande okamanya kalina Rose. Yeah. Amanyi bulungi. Olutambula mu ba celebrities. What's up? Na come back.